nkweyanziza nnyo mukwano gwange atambula naffe ebbanga lyonna mwebale okutulindiriranga n'omanya nti mwami Kalule wabanga ze ne mwami Matayo olumanya nti waliwo ensonga ennene zetwetaaga okubanga tutunuulira naye ng'emirimu gye mukola tubebaza mwebale obuteetulako nakutuuka kubanga oba oli awo mwekubagiza omanyi ensitukkiriza tugaane nti yakyuse nnyo abazikola bazikola naye ng'era ziyita mu bugubi ne mubambu n'abo abakola ekitono ne bafuna kinene abasinga babeera babbi abamu ne mu gavumenti babeeramu babukubi kasimu ne bakwata mu kittavuye n'agenda n'abeera ng'asula zikalina kati bw'ojja kuffe abatuuyana ennyo ali ne tumaliza nga tufuna kitono tetulina kubanga oba oli awo twetuulako n'okwekubagiza wabula kwongera bwongezi maanyi ekyo bwe kigattako kubanga buli kadde olondoola ki mwami Matayo kyabajje mu research kikuyamba okuba gye tulaga era n'oluvannyuma n'osobola okubanga bw'oti okola ky'osaanidde okukola okwerinda ku mbeera ey'obugubi ebyegenda okubanga bw'eti egoberera kamuse mwami Matayo asooka kubuuzeeko oluvannyuma tulyoke tubeere nga mukwano gwange abaganda bagambanga edda nti tulyoke tukuteereko ejjinja era ejjinja bwe ndyogera tukuteereko ejjinja ne Matayo abaabuza abatabitegedde mwami Matayo nsaba osooka obuze ku bannayuganda. Muli mutya nandigambe mulire muta kansubire mulireje neto tuliyo na Kalule neto tuliye na Matayo kansubire njati kati lwaki njogedde lwewaffe nti engeri gye twolekera omukolo tujja kuba twogera teriyo luzungu yiba sooka ombuulire teriyo luzungu tugenda kwogera lulimi ki nakyo tukyeteekereteekere nga bukyali oba oyogedde Luganda oba Lulugwara naye tetwagalayo luzungu obuzibu abantu bammwe nabalaba abantu bammwe bazibu baagala olulimi lwabwe naye bajja eno nga n'Oluganda balutegeera era baagala bakozese lwabwe ne bwe twali ku mukolo guli era ng'owulira baagala lwekagadde kati ntiddemu ne ngamba abantu benkuleetera se banaasobola okuwulira ebigambo ebinaayogerwa anti kati ffe nga twayigeeza abo namwe mujja yigeeza ffe ku mbaga omugagga omuwulidde kati embeera gye tulimu obudde buno ali mu mmuudu ky'olina okumanya kitegeeza nti ne sabbiiti tekyawera nga tuli mu mukolo ogwa mwami Matayo leero Sande omukolo gwa lwamukaaga wiiki ejja era n'abagenda bagenda situla lwakutaano olwokutaano lwa sabbiiti ejja ndowooza mikwano gyange mukitegedde abatannaba kuligisalinga mwandibadde mukikola obudde nga bukyali nabagamba nti kaadi sofa wasigaddewo ntonotono ez'abannamukisa mugye tukikole just emitwalo 15 kino ekintu ogenda kifunamu mirundi ebiri 1 solidarity owa Sseruganda bw'ogenda okubanga olaga Matayo okusiima byakoledde ensi eno ekyokubiri ogenda kubanga atuula mbula otegere ku nsi bingi byogerebwa wano abamu ne mutuuka n'okulowooza nti ye oba eyo nsi yaawa kwolwo mujja kubanga mugimanya mwami Matayo nsaba tukkiriziganye ebyakagali tugenda kwongera bitunulye mu maaso kawo naye njagadde tusige tutandikire ku mbeera y'enkyukakyuka y'obudde bingi obyogedde nga bakwogeredde nga ebigambo ebituukiridde ne babirabako ne bagamba ebyo yabyogera bwabawo kimu bibiri nga wabyogera naye nga tebannababbiraba ne bagamba oyo mulimba mufere yabyogera naye nga tetulina kye tulaba olwaleero omaze akabanga ng'otukuutira ku mbeera y'obudde n'otugamba nti mwenyweze n'otuuka n'okkubiriza abo abalina emizigo gyabwe abali mayumba gaabwe abasula mu myala n'obaga nti bannange mwetereeze gavumenti yakuno n'otuuka n'ogigamba nti Masaka Road awo Lukaya side mugezeeko okubanga mumanya nti waliwo ekigenda okubeerawo ku nkuba ejja munoonye amakubo amalala ge muba mutundirawo bannayuganda waliwo kye baalabye ku Lake Victoria era buli bakirakirabako agamba Kalule kino Matayo si yatugambako nze waaye beera y'obudde ogyogedde ebbanga ddene abamu tebakutegedde twongere okuginyikiza babyeko ne kibamanya mu kusookera ddala nze nabadde ngambe abantu nti njagala nkuledayo Babylon oba ngenda kusooka nyumirize omanyi jozi nina omusumba kwenda kugambako nti president yali agenda tambula nagamba mpitire ayogera ku nnyonyi ajje ne wabaawo omusumba gwe baddusaayo kati abasumba basinga obungi actually ne bamala okuntikira ngenda kukyusa erinnya abantu bangi bagamba balina amaanyi ba prophet baani naye bwe twolekera nze njagala just kusooka kulaba gavumenti oba esobola okumaintaininga abantu kubanga nzize nga njogera nnyo ku bintu ebiri ebweru California America n'awalala ne leero nga tebanalaba kiri wano balabe ebibadde mu America tonadda bayiseemu tegedde abantu kumpi nga 32 abafudde leero kati ebintu ebyo nabadde ntunule omanye buli wendaba ekintu nga sirina bwe nje okukirikodinga oba okusigazaako kopi yakyo bwekigamba omuntu aba akirabanga ekyobulalu kati nze Saara yange oba nandibadde enyumiriza byenkola nenfokasinga ku kintu kubijja mu Uganda
era mu bintu byonna ebigenda okujja njagala bisooke bibanyege tewali kye ngenda kukola basooke balabeko njagala bisooke bibanyege just njagala kulaba gavumenti namba gyagamba Museveni akozi njagala laba gavumenti esobola okubawanirira ekyo njagala okulaba kyokka nga waliwo ebibamba ebize gavumenti kyegenda okukola okutaasa abantu nagamba nti minisitule y'ebigwate biraze bateekemu ssente abantu ne bagamba kirabika afunyeyo muganda we Museveni yamuwa omulimu ayagala bateekemu ssente bazibbe eza gavumenti kati katulabe embeera ejja edda twafunanga enkuba nga bwe begenda tonya ne wezibasawa musanvu za misana ng'obudde buziba naye ennaku zino enkuba ebadde nga ekwatamu katono neetonya wona neetuukawo naye kati tugenda kudda mu nkuba eri eyedda ye gyasigala nga etonya nga bwetonya naye ebirungo ebigenda okugijjiramu byebigenda okuba ebyenjawulo ng'ate byabulabe nnyo ddala omanyi nali nsoma nnyo okukodeza nyukira nendaba nenyukira engeri gye zitulikamu impact esinga okuba ne bwe babbomu oba ekikompola bwe kitulika ebipapa gy'engeri gye bitukamu ku speed byebita abantu eyinza otutulika negwanga ku mutayimbwa nekulyoka kudduka ng'essasi bukuyitamu basanga nga wafudde olwa pressure gye kiteekawo ekintu ekyo kati kyekimu ekijja bano mbesimanyi gavumenti tukoze katulabe nalaba akabonero akagwawo ekiteezi nendaba abantu mu kifo kya gavumenti okubayamba babaleetera muntu kati neneewuunya neŋŋamba nti saawa zino embeera singa kaali kabonero kati saawa ya leero yadde kati obubonero namba 2 bwe bujja kubanga test zino ziringa test naye wetunagambira nti kati tutambudde tujja kuba tuli mu 2040 wano Kampala bakayanira ettaka ne beetemaatema n'emyaka 24 mujja kuba temukyaliwo wano wonna wajjasigala nga history mumulinde New York emale okugwamu mulabe ekyo kyogedde okumala ebbanga mujja kulaba nga ensi eri njerabaga ebintu byetwolekera byebintu ebitasoboka ebitakkirizika bukyekuma kyole nti New York yaguddemu Florida ebizimbe byonna bijjudde amazzi saawa ya leero Brazil kati ate fe kati campus yakyuseemu nabagamba nti kayutikera engeri gye yakubamu mu civilization enkadde enkuba yatonya musisi najja mu time yemu n'omuyaga ne gujja kati mukwegata ate nga bikubisaamu ebirundi nga ndowooza nga 10 kati mukwegata omulundi gumu tewaali kyasigala kati saawa ya leero ffe kayutikera gye tugenda okufuna omusana kati gugenda eri mu America kati ffe enkuba ejja omusana bwe gudde eri ffe no nga tujja mu nkuba naye ng'ate enkuba ng'ate nayo yamutawaana nga naye yamutawaana kati akazanyo konna kagenda zanyibwa wano maapu y'ensi ejja kubeera wano mumulinde mulabe engeri gye kigenda okubamu wano Buganda enkuba ejja kuba etonya ng'ebatta nga muhoyi mu musana gwaka ensi egenda twolekera byewunyo ng'omusana wali gubali bize ate nga enkuba wano naffe ng'ate tuli bize bali bubi muve mu bino bye babasomesa musemanye gundi yavumbula liva nayiro ebyekisiru twolekera bya ddala era nze ngenda ba ntunula butunuzi ndabe nga olebe gavumenti ya Museveni butya bwegenda okandolinga embeera ate sinja fokasinga ku Kenya kubanga ne Kenya nayo amazzi gajja gikuba engeri gyeriraanye ennyanja ennene Indian Ocean abantu bagenda kufa mu maaso mu myaka 2 mu maaso okuva kati ensi erimu bilioni 13 naye zizo sigala nga 2 ez'abantu kati awo tukole ki nga tunaba kutunuulira ki gavumenti zinayamba abantu nakyo ffe ng'abantu aba bulijjo ki kye tusobola okukola okwerinda kw'eyo embeera kati wano nyinza okugamba nti ffe ng'abantu aba bulijjo naye nenkuwa ensonga 2 lwaki saagala kwogera ekisooka bannayuganda bali bankwe nze saagala kubuulira bazungu pulaani zange oba ebyo byenkuba kubanga bye baagala okumanya ebyamataba ate n'ekirala sobola kugamba gavumenti eriwo n'ensonga lwaki jabagamba batandika okutematema abantu nga bagobe ku mataka gaabwe kiba kiŋŋambako era kati njagala bisooke bibanyige kati saawa jjo ndina research ze nabaddeko abasajja abagermani balina tekinologi gwe bali mu kuweesa wa nanobots simanyi nayo ekitegeeza naye bamutumye nanobots tekinologi oyo bakoze etooki oba light
nga basobola okumulisa ettooki ne bamala ne bagezekiza ekitangala ne kisigala okumala eddakiika nga 3 ekiryoka kibula. Bw'okuba bw'oti ttooki mu kizikiza light tugiraba bw'ogijjako light nevaako. Bano nga bakuba kittooki katukitenga kittooki ne kitondawo light ne bakijjako nemalako eddakiika nga 3 light nesigala ng'ekyaliko. Nandobots ze bali mu kukola ziringa kankinyonyole nga AI. Bali mu kuzimba tekinologi nga wawaggulu. Baagala mu abazanyi b'emipiira bw'otuula n'oyingira n'olaba omupiira mubeere no n'owagira n'okubengalo n'okufiiringa n'olaba olina feeling gye guli. Kati balina ebintu bye bakola mu nanobots ezo okyambalanga element n'olaba nga oli waggulu mu bwengula mu universe oba n'olaba nga oli bw'aba akuba omupiira naawe kugulu kugenderako oli olaba gw'osamba. Kati bazimba tekinologi oyo naye tekinologi oyo agenda kutta abantu kubanga ajja kuba atapingira ku bwongo naye nga buli watapinga ku bwongo ng'obwongo bubuguma olubuguma nga bulwala kansa. Kati tekinologi oyo bamwongeddemu amaanyi naye bakikola nabo teri muntu amanyi. Era n'Abamerika bajja kwewuunya nnyo nga tekinologi oyo amaze okufuluma ng'Omujamani amaze omufulumya. Kati bye bayagala bateeke mu mamotoka mu nnyonyi singa ennyonyi embeera etabuka ennyonyi ebeere mu bwengula okumala n'emyezi emyaka 2. So tekinologi aliwo balwana okunoonya survive. Naye ffe wano e Uganda Museveni adeployinga gyatukuba bantu. So mujja kufa nga temumanyi naye bavanyonyola empya mujja kubanga nga bw'ogamba nti abantu 15 bonna bayingidde mu kiyumba baagala kukwata enkoko ekyo ne bwedduka etya ne bwempapala etya eba terina weegenda kuyita ku bantu 15. Oli wanaamisingo omulala ajja gikwata oba omulala agigwire tesobola kuwona. Kati kyetulimu tujja kudda wano mulebeezaawo Museveni abeerawo ng'acunya abantu oba nabadde ntunulira nnyo ebitongole ebiri mu Uganda egamba nti bw'ogenda saawa zino okusaba emirimu bajja kusaba application bakusaba buli kintu naye abantu abakola mu Uganda Airline kale bamutuula kyabeerawo nga minisita avunaanyizibwa oba akulemberamu naye abantu bwe bawa emirimu bano abali waggulu abawandiisi abaki lwaki tebafaayo nnyo kukola ekyo kye basomerera. Nze nayo oyo omusajja yangambye nti ayagala nakulekulira ali awo ku airport agamba nti abantu babawa emirimu takola kyokka ffe abawansi ne booleeta idea egasse eggwanga tebagirabamu nsonga kyova olaba nti ne kampani y'ennyonyi esigala egwa buli kiseera tekola bulungi kyokka bano abali wansi kyova nali mbamba ne mupoliisi nti omusirikale ayinza okukeera n'amanya nti gundi n'akola risaaki ye n'anoonyereza ku kintu ng'alaba kijja kugasa naye tasobola kutta order oba kukimaliriza mbu alinda afande. Kati nti ekimu ekyo kiri ku airport bano abali wansi balina experience tebabawa bukulu wabula bano ebyenyonyi yabisomera Makerere tanakolayo kuweza yona myaka 2 gwe baleeta ng'abatwala. Ebitongole kale tulina ebitongole bya Uganda weewaawo abantu baba naye ebitongole ebisinga obungi teri kitongole kisinze kuba kibi ng'ekyenyonyi. Kitongole kituuka okwewula amafuta ag'ennyonyi ne bageewola kyokka nga abasaabaze basasula buli bwe bagenda kitegeera. So kati Uganda ebyo byebimu ku bintu ebiyitamu Uganda nebula nga sikyalina munnauganda kubanga kati Amerika ffenna ajja tutwaliramu baba bannayuganda basibe. Njagala kusaba nga bw'otuuse ku Amerika nina mukwano gwange bamuyita Paul Ntale ali Amerika kitundu kye Boston atugoberera nnyo. Juzi wano bwe twali twogera wagamba nga bwe tuyina enteekateeka egenda mu Amerika eyo era tulina n'ekyo ze tujja okuba nga tukolayo n'agamba nti Kabulenga neeraliikiriddemu emabega eri Mwai Matayo yali yatusuubiza tayagala kuyamba basajja bazungu Abamerika era n'agamba newankubadde bamwetaaga okuba nga agendayo kuba bamufune mu mbeera yonna akyewala olw'ensonga bw'anaagendako mu ggwanga lya Amerika waliwo byajja okusumulula so nga abali tayagala kubisumula kati n'abuuza kati bw'anaabazze olwo tagenda ate kubanga abayamba batuuke okubanga ebyama bibanoonya tagenda kubisumulula bibituuke bayamba. Ekisooka ekitundu kyengenda okugendamu kijja kuba nina gundi system zengenda okukozesa okugyako amasanyalaze mu area katugeze bwe n'abantu nga ndinga wano nja kugyako amasanyalaze okwetooloola nga Wakiso yonna. Mikwano gyaffe omanyi waliwo Mwai Matayo yajja bagamba
ate bituuka okubanga ebaleetera okugamba nti ndowooza mulaba mufire ebimu naye ajja kalubirira okubanga ibanyonnyola kubanga bw'obanga gwe nannyini ensonga ate ng'ogimanyi nti okiinako obusobozi okukimatiza omuntu gwe omumatize kikyokola kiyinza okubanga kikaluba naye ate bw'abaawo omulala akimanyi yasobola okubanga akikumatiza ekyo Mwami Matayo kyakugamba nkirabyeko enfunda eziwera n'asalawo n'agamba kati amasannyalaze kangaggyeko naye nga tagenda genda oba nti awali power station wonna tamanyi wali main switch wonna naye n'aba mu kifo n'asalawo okulaba nti amasannyalaze gavaako presence ye mu kifo ekyo n'asalawo gabeere nga gavaako era ne kibeerawo kati bwakyogera tomutunuulira n'ogamba nti naye ono ddala mufere watandise okulimba kuba nkimanyi bangi tebakitegeera fe abaakirabako kati tukutegeeza so nti ojja kujjako amasannyalaze mu kitundu nga kinene nga kyenkana kumpi nga Wakiso obutasobola okuyamba obutatondawo mbeera esobola kuleetawo ekyo ekirala naye olina mu Boston kankubulemu katono nnyo Abamerika balina tekinologi ow'engeri yenna ojja gajjako gano bwe banalaba gavuddeko nga bateekako amalala katugeze oba agasola bateekako agati kyonna bakyusa bukyusa kakati amasannyalaze nga sinaba nakutuuka mu Amerika mujja kutandika kulaba amasannyalaze waliwo ebitundu ebimu bigenda otandika okuvaamu amasannyalaze nga mu kuviibwako amasannyalaze nga n'emmotoka tekola kyokka amasannyalaze bwe gagenda emmotoka zo sigala zikola amasannyalaze bwe gagenda essimu zisigala zikola amasaawa gano gasigala gakola kati nze bwe mba ngyako amasannyalaze sisobola sijjaako gano nti ga umeme bokka sobola okugajjako ne TV nga tekyakola oba nga n'essaawa nga tekyabala buli ekikozesa amasannyalaze kyonna ndoza kankuyambe era mikono gyaffe mulatusaasira Mwami Matayo byabanyonnyola nkimanyi bikaluba kyobalaba nti mbireeta mu lulimi lwe munaategeera amangu abazungu bakola infact n'abasajja ba Iran bakiina North Korea bakiina n'amawanga agamba bede waliwo kye tuyita electromagnetic pulse bo bakikola mu ngeri nga yabyakulwanyisa nti kazibeere zi gavumenti zolaba ezembedde barasha b'Amerika asobola okujja mu bwengula bw'ekibuga Kampala naye najjako amasannyalaze naye nga yambisa tekinologi asobola kuyisaamu nnyonyi n'esindika amaanyi ago electromagnetic pulse naye bwebanga ekubiddwa mu kifo kyonna ejjaku buli kintu kyonna to do with kwegamba ekikozesa ka for example ingini emmotoka zizikira amasannyalaze kwegamba ezi transformers ne zizikira nga tezikyaweereza nga bwakinnyonnyodde ddala n'amasimu gatuuka okuba nga gazikira nga tekuliko kiriko kati nga bw'otegedde tekinologi oyo naye bwatyo bwakikola nti buli kyonna ekyeyambisa amaanyi ago ogenda okulaba nga kizikidde n'essaawa nga tekyabala bw'ogenda naye kimanyirizibu bitegeera mpola just babasaba ekimu ntuuke so mu kugenda mu Amerika tugambye kitundu kye Boston kati ate bano bapontale gye bali n'olwekyo bapontale bajja okubanga balaba kafusineemu ako bagambe nti ono omwana kiki kino ekintu kyalidde kati ogenda sigenda kolagana n'abazungu just ngenda kuba oba nkinyonyola nti ngenda bajjamu ssente njagala ssente za kuzimba ofiisi ez'ekitongole si ofiisi naye okuzimba amaka ag'ekitongole njagala kubajjamu ssente eri we wali bagiyita batya Federal Reserve Bureau so kati olwokuba yewali ssente tulina okugenda ozigyeyo wandibadde togenda naye olwokuba yewali ssente olina okugenda kati olutalo oluliwo kirabika musabire nnyo kubanga waliwo ssente zengenda okufuna naye bwe zinagwa ku akawunti yange gavumenti muzimu zikwata ekyamazima nnyinza okutta kubanga singa banagezaako ozisalirako banka yenna ng'okimanyi nagulirawo mu banka yokka situlaba ssente nga totawana nakunkubira manya nti zaabe zirabe bulabye osirike kuba nina benjagala okuguza information waliwo kodeza nyukira zenjagala okutunda naye ssente zange kasitazigwako ne wabaawo azikwatako ne Museveni oyinza obutasu nze mbabule ezo ogenda kutta omuntu ebirala byonna bakuzanyireko nakimanyi nti gavumenti yanziba simanyi kasita tugenda ekagadi omujja kumanya lwaki saagala gavumenti ojja kumanya lwaki polisi sijagala lwaki ogiinako obusungu naye buli banka yonna ng'omanyi tenagulawo akawunti mu banka yange kasita mulaba ssente zange azizi musigale ku mirimu gyammwe temubuuza mubenga abatazirabye naye abanabiteeka mu science nti money laundering waliwo wana bakusa ssente zizino ojja kumboolera nali nzigulawo akawunti akawayo akasiba ssente tebakaŋŋamba kati awo endisigadde
njagala empise wano president omanye waliyo sente zange ezijja wezigwirako bweziti ne wabaawo azikwatako nja kusooka ne gavana wa Bank of Uganda yadde bakamulonda akibulire omukole ki ate kati mbamukola ki mbamujjawo ne basaawo sente zange zijja nze mbagambe gavumenti njigambe nga obudde bukyali nonya sente kati nagenza okulaba waliwo Abamerika ekintu kye baagala naye baalaba nga tekisoboka baali baagala bakozesa tekinologi kati Amerika yayiiya n'agamba nti kusobola okuliyetingawo bomu nekuba amataba negajula mu Africa sobola okuliyetingawo bomu nekyankalanya weather mu Africa kati balina ekintu kye baagala omulimu guno singa nkola nyinza okufunamu trillion ya dola nga nkikolera Abamerika kati kye baagala kukyusa nature nga Katonda bwe yazikyusa nga bwe twali twogera wali kayo tukiera ngeri gyeze ng'ekyuka nti edda wano waaliwo eddungu ne likyuka ne wabaawo ebibira kati bw'otunula eddungu lya Sahara Desert litandise okujja nga limeramu emiti n'amazzi kati ate awantu awandibadde ng'abantu mu America ate omusenyi n'amazzi gawambawo kugamba ennyanja zigenze nga zitandika okusenguka okujja wali abantu kati Abamerika baagala nti singa bate basobodde kuwamba eno mu Africa basobole okuliyetingawo nga mu ddungu eyo mu